muzale bwale muleka azaale yamala okusoma akola afunye baawe bamuwasa ne bamuwedinga lwaki tazaala okubeera n'abaana mu limelight abazadde abasinga bati abaana bakubeera mu limelight because bagambye gye baba bazze bonoonekerayo nnyo obuvumu obujja okukkiriza abaana okubanga babeera mu bintu bino tugeze music kati nga Sindi wamulaba ng'ayingidde ku music for the first time kati nono uno omwana mutayinza okukwata n'abaana senior 4 aze mu Miss Uganda n'abalala obuvumu obujja bubakkiriza okukola ebyo. Nze nasooka okutwala CD eyasooka kuva Mbale ku Capital nze natwala nasooka nenjimuwa n'atya nze nemuwerekera mpaka nagipostinga nagitwala. Buli mwana Mukama muwa talenti ye so sirinamu buzibu oba muyimbi oba ali mu bino it is okay. As a parent owulira otya bw'olaba eyo omwana olumu nga tumuyisizaamu eggaali ku social media online ne tumuwa tugeza alina kayambadde akonofe ne tumuyingira ne tumuwa tugeza alina kyakoze ne tumuwa nga gwe omuzadde muli kikuyisa kitya ate wuyo ogambye oli musabi mba mpulira bulungi. Mami kyategeeza okuyingira okuvuma nemwataakinga tekuli kizibu tekuli there is no problem oba omuvuma oba okola otya byonna tubiteeka eri mu maaso ga Mukama. gwe bakuze otya okubanga bo baakuba nga ne bwomuvuma talina kyawulira abantu bamwe babavuma batiitiira n'akaaba no balaba eyo nono omuvuma naye asigala akuleetera n'omwana naye naakuba gwe bakuze otya okubanga baakuba bwe bati abaana. Ekisooka nze nayita mu ebyo byonna nali mukazi mu poliisi musirikale nayita mu bingi nnyo nabo babimanyi nabo balina okubiyitamu. Whitney ayingidde mu bino ebintu Katonda graduatinga kati olumuli tekikuwaamu enyiike nti omwana taali ebyokusoma tasooka nabiteeka ku hold olwa bino byayingiddemu. Whitney yagraduatinze last year. Yagraduatinze? Yeah. From university? Yeah. She graduated. Wamukkiriza kati? Yeah, kagende mu maaso. Wamutadde? Wamutadde? Yeah. Ebintu bino babetera obbigamu apina abaana bagenda mu bagoing astray ebyabamalaaya bikikweyambula bikitotiddemu abange tebayenda sirina kyentya era musabire agende mu maaso nembasaba nammwe mumuwagire. ennyambala ya muwala wo Sindi gwe ng'omuzadde okkiriza omwana okwambala bwayambala bupetipeti obutuga obujwijwiri bwa mwana muto. Okimanyi Sindi ye pasita waffe waka ali pasita waffe yasinga okusaba era ali pasita waffe. Sindi mulokole nnyo kuva mu buto agoba n'emizimu oyo omwana sikulimba yali agoba emizimu era akyali mulokole. Tukimanyi background ye yayimbako mukyala naye saawa zino akyagoba emizimu bwayambala naleero muntu wa Katonda nnyo amalogoba emizimu najja kubalaga. Owulira otya okuba nti no wasooka n'ofailing ejjinja n'ojja e Kampala n'oyitamu? When I get ejjinja nali siri very ready. Nali nkozeko some research naye nali so okufuna experience ey'ejjinja okukibeeramu nayiga a lot so bwe najja wano it was so much easier. Okay, osuubira okuba nti n'ogwogera okutwala okufuuka Miss Uganda omwaka guno? Era kyenjagala toyingira kintu ngolowooza ogenda kusemba eyo nyo kiyingiramu ngolowooza nti ogenda kuwamba. Twali tusuubira abaganda bo bonna okubeera wano nga ne Sindi kwali Daphne kwali naye Daphne ne Sindi tebaliyo bavuddeyo bali Kenya tebadde tebaliyo naye bwe bakomawo bajja kubeerawo event. Bwe wagenda ejjinja kiki wayigayo kiki wafunayo kiki wayigayo sofa? Ekisooka okubeera ku stage n'okwogera mu maaso g'abantu siri mbushayi naye kiri different nga tobeerangako awo ng'oyogera ne microphone bakubuuza ebibuuzo such things kati nayiga engeri gy'okubuuza bakubuuza kino oddamu otya obehaving otya baagala abantu nga bali batya
bayisa batya ebintu ng'ebyo. In case nga toyiseemu for Miss Uganda, what's your next plan? What is my next plan is to keep on working. Already in the Kola. I've been working since I was 16. So it's to keep on working. How old are you? I'm 23. Oza mami emyaka tegitu. Mami temumuuza myaka mumuleke. Mami atukolera emyaka Otemyeko emeka. Sitemyeko myaka. Mami lwaki abaana bano oyagala babeere mu layini y'abaserebrity? Lwaki batwalako ewalala balime ku nnyaanya bintu ebityo ebiki? Tulina n'abatuuzi, nina abalenzi babiri batuuzi. Tugamba abawala Sindi muyimbi onaze Miss Noli naye ali designer. Noli designer. Lwaki tobagamba ne bagirako mu agriculture? Zaali eyo. Olima. Yeah. How big to be called Cindy's sister? Era abeeranga muganda wange nga bw'okula ne muganda wo. Just that nabeera naye kuva nali omuto kati namanyira nnyo tugenda ali olumu mulaba ku TV and it is nice okulaba sister wange ku TV omulaba nga achievinga great things. Kirungi nnyo. Mami nnyo wakayo tabatunya. Nedda. Mami wawulira otya nti olunaku olwakera nga Cindy akedde ku makya agenda mu kyaki afunye omwami amuwasa abayimbi ebiseera ebisinga abasajja bajja ne babayitamu buyisi ebintu ate nga nemabegako twali twabirabako ku Cindy. Wawulira nga omwana agenze mu kyaki afunye omusajja nti ono amwanjudde akubye embaga. Kwegamba Cindy okuva dda yali ayagala obufumbo. Yasooka n'abeera n'oli omwami emyaka 9. Omuzungu. Naye teyamuwasa n'avaayo nga ayagala afumbirwe. Afunye experience. Kati nze mba mpulira bulungi, njagala abaana bange bonna bafumbirwe. Okay. Mami nzaabuuza okwongereza ku ekyo. Ne social media nga yakuba emikolo gya Cindy okukamazi. Emikolo gya miliyoni 2 kimu ebityo. Wawulira otya okuba nti abantu bali bakutisayizinga ku mbeera ya muwala okuba nti azze n'omusajja bamwanjudde ate abantu ne batandika okutisayizinga nti emikolo gyali kiipu nnyo miliyoni 2-3 Yakuza amannyo aseka mukolo gwa miliyoni 2 oba 5. Tekuli. Omusajja yajja mu kyalo osookera ddala esente ze yatoola zaali nyingi n'ente zonna n'azisasula. Kati emiliyoni 2 zaavaawo walizo z'ogamba. Abaana be bagamba ku social media Baaliyo wali. Mwasiba n'ekideeya. Balimba bambi. Ne mwasiba n'ekideeya. Obwo bulimba. Asiba ki? Ekideeya. My dear. Ekisoboka. Okubasomesa ku by'emitimbagano ofuka otya influence okozesa otya platform y'obulungi nga togenda kubeera mu ntalo ku kaseera okuma abantu kusitamira naye n'okozesa platform y'obulungi to impact people oba newe okwekolerayo sente n'ofuka influence. Temwagala basitama. Kati bagenda batya kukanyanga ati basitama. Abo okusitama ngamba okweyambula okubeera ku social media ne mwebamba Oluganda olutuufu ne mwegaala si birungi. Kubana obuwala si birungi. Mumanyi okwekaza eyo mbuze this is my life mulimba. Kabaddiremu. Kebeere nga life yo naye omwana ow'obuwala omukazi okwegaalagala n'ositama ngowooza this is my life it is my body oludduwatayo nti mulimba nnyo muba mweweebuula naye buli omu abeera muntu mukulu mukole bye mwagala naye nze abanajjako mu Miss Uganda. So tuyagala window display. Nedda. I don't entertain. Gundi empaka zaddi finals zaddi omuntu era okumanya zaddi. Finals ziriwo nga 18 March ekifo kijja kuba kibategeezebwa tiketi ya sente mmeka byonna bigenda kuba bibategeezebwa bwangu kuba abantu bacamuse tiketi tuzigula wabiki ebyo byonna bigenda kuba bibategeezebwa. It's the first time in a long time Miss Uganda okubanga azze mu region tekibatuddemu ko kuwulira nti no sijja kulimba kitutuddemukko oza lwaki region zino engeri gye twamanyira okuzigendangamu oba entegeka gye twategekangamu engeri gye twakunganga abantu okujja ku show ebintu byakyuka buli region erina ba influencer betooza nti no ba influencer b'e Kampala bw'ojja okukozesa ba influencing mu West Nile nedda buli region tukizudde nti erina ba influencer baayo
erinayo ba fashionista, erinayo abakola ku radio, erinayo ba influencer baayo. So ekyo kibadde ekyo kyakuyiga kikulu nnyo. Then twakozesanga different radio stations kati endala zeeyongeddeko. So waliwo olw'okuba nti Uganda tulina abavubuka bangi nnyo, waliwo radio stations mu regions abavubuka ze baprefaringa okukola ki okulisiringa tu. So kati mu regions ezimu bwe baba walangidde ku radio gye walangirangako luli si bukiri. Tulabyemu omwana alina obulemu ku mubiri nga tasobola kwogera nga bamuvuunulira. Mukikoze mutya okulaba nti no mumuteekateeka okulaba nti no naye alifitinga mugundi? Interpreter. Twamufunidde interpreter. Lwaki mwamuwadde omukisa guno? Kiki mugezaako okulaba? Kubanga bwe tugaa nti Miss Uganda olina okuba at least n'ekisanyizo kino byonna yali abitiikinga. Ne tukizuula nti tasobola kukola kwogera. Yalina interpreter bwe yajja mu auditions, yalina interpreter bambi nga mukwano gwe. Nga then olunaku olwokubiri ne tukolayo challenge. Kuba twasooka ne tulonda abawala 30 ne tugobako 10 ne tusigaza ne tugoba abawala 31 ne tulondako 10 ne tusigaza 21. Kati olunaku lwasemba era yajja n'angamba mama sirina interpreter. Kati awo netandika okunoonya ku bantu abasobola okutuusa okusapootinga bajeti yaffe tusobole okumusapootinga. Okusinziira ogamba munaye oba tosobola kwefunira interpreter kolaki batulabire. So omukisa ne gutukwata mukwano gwange Humphrey Nabimanya owa Richard Uganda n'introducing omwami bamuyita Sylvester Sosi owa Light for the World. Bambi n'akisanyukira nnyo kubanga organisation yaabwe esapootinga nnyo abantu abali disabilities. N'agamba nti okay, bajeti yaffe teri nnene nnyo naye nga tusobola okubasapootinga tusobole okubanga omuwala agenda maaso mukwano kyaffe.